Waliwo omujaasi wa UPDF attiddwa nga bamuserwa nusu 2,000 mu mawulire ge tuyinawo era agakagwawo agatali malungi. Omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, Uganda People's Defence Forces, bamukubye amasasi ne gamuttirawo lwa siringisi 2,000 eza siringi za Uganda. Wuliriza kivudde ku ki? Ogenda kutegeera bitambudde bitya? Ngenda kuwa n'ezimu ku ssente ezigambibwa okuba nti bano tezibasasulwa. Olyawo nga ziyinza okuba nga zivuddeko embeera eno okubala ng'etuuka wano mukutu oli ku gwa Radio TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Sebamulire Patrick Nzemberangawo nga bulijjo okubeera nga nkutuusako update kakati nagano njagala tugajjewo obeere ng'ogafuna bulungi nnyo. Ate naba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification tubeere ng'ate tutambula ffenna. Kakati wuliriza okusinziira ku mawulire ge tuyina galaga nti waliwo omujaasi ow'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces. Ono bamukubye amasasi ne gamuttirawo naye nga talina musango gwakoze wabula lwakubeera ng'abadde talina 2,000 eza siringi za Uganda. Ngenda kukubulira gye bibadde, ngenda kukubulira amannya g'omujaasi attiddwa, ngenda kukubulira n'ebimu ku ebyo ebiviiriddeko bano. Naye teweerabira nti bano ab'amagye oba ab'ebitongole ebyokwerinda baasuubizibwako buli mujaasi naddala atandikirwako nga waakiri ajja kufuna nga akakadde ka siringi za Uganda kamu singa banaba bakkiriza ne bayingira mu Uganda empya. Ekintu oba olyawo batasobola kukkiriziganya nakyo simanyi oba bakkiriziganya nakyo ne balemererwa bulemererwa naye ng'ekintu ekitasobola kubeera nga kituukirira. Kakati gwampuliriza nga tukyali ku bigambo oba ebyatuuse mu ddwaliro ly'e Mulago eri omu ku bayimbi ba NRM amanyiddwa nga Green Daddy. Yabaddeyo akamala okuyimba ku ziraale ate ne wayita akabanga katono ng'amaze okuprotectinga gains ze n'afiirwa omwana we mu ddwaliro ng'ebimu ku bintu ebimuviiriddeko okufa bimu ku bintu aba opposition naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'agamba oba byabadde ng'ayogerako. Kakati ono teyabiraba, teyategeera nti bijja kujja bw'atyo n'agenda protectinga gains ze. Kakati wenjogerera kituuse ne ku basirikale. Omusirikale wa UPDF bamukubye amasasi ne gamuttirawo lwa nusu 2,000. Ogenda kutya webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala tusooke tugyewo akalango kano then nzije nkunnyonnyole bino bibaddewa nkuwe n'ebirala by'otannaba kubanga otegeera. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja nyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu ogwa Radio TV naddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga zibeere nga zitambulira ddala tukutuuseeko amawulire nga bwe tugakuŋŋaanyiriza obeere ng'ate tosigalira mabega. Naddala gwe asobodde okubanga oteekako akade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba nga tutaddeyo ate ne ziba nga zitambula oba olyawo nga bwe weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya. Wuliriza, waliwo mu bitundu ebimu eby'eggwanga erya Uganda wabaddeyo omupiira. Wuliriza bulungi nnyo, wabaddeyo omupiira guno nga gwaliyo ennaku z'omwezi nga 8 ndowooza yali Saturday. Omupiira guno nga gwali ku ssomero erimanyiddwa nga St. Peter's Catholic Primary School isangibwa Kyaterekera Town Council. Ngenda kukubulira district mu ebiri. Kakati omusirikale ow'amagye aga Uganda People's Defence Forces, amagye agandibadde gakuuma eggwanga, amagye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be yasuubiza nti mujja kufuna akakadde singa munaaba mutaddewo embeera oba olyawo singa munaaba mutwegasseeko ne tuba nga tulwana okulaba nga tuyingira mu Uganda empya. Kati ab'amagye abo ne batakkiriziganya nabyo oba olyawo ne balaba nga tebirina makulu okubongeza omusaala. Kakati ngenda kukutegeeza baamukubye amasasi okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda okukusomera era kyenjagala tuyiteeyitemu ffenna otegeere bino byavudde ku ki. Bamukubye amasasi agamuttiddewo naye nga buzibu bwavudde ku 2,000 yabadde talina. Kati nga sinnakutwala mu nsonga eyo njagala kusooka kubaako wano bye nkuyisaamu byo bitegeere nga tunaba kubanga tutambula. Kigambibwa nti mu mwaka guno ogwa 2026 we tugutuukiddemu wabaddewo okwemulugunya mu magye ag'eggwanga erya Uganda nti akasaala kajja naye kajja leeti ate oba olyawo n'akamu katono. Ate nga bino tebikoma mu magye ga UPDF mwokka wabula ne mu magye ne mu bitongole ebyokwerinda ebirala ng'ekitongole kya Uganda Police. Wuliriza,
kigambibwa okusinziira ku records ze nina wano ba information gye nina wano nti mu period ya 2025-2026 ndowooza oba tugambe financial year reports ziraga nti wabaddewo delay oba delayed payments mu kusasula omusaala ogw'abasirikale ba Uganda People's Defence Forces era nga kigambibwa okuba nti bino bibaddewo mu units ezimu kuli kye bayita specialized units, veterans ne personnel serving in missions abroad. Newankubadde ng'abamu ku bakulu mu by'okwerinda baavaayo ne beegaana wabula ensonga yategeerekeka amawulire gaali gafulumye nti mu magye naddala agasaavinga oba agaasindikibwa mu ggwanga erya Somalia waaliwo ddire mu kubasasula omusaala gwabwe. Wuliriza bulungi nnyo, njagala wano otegeerewo nga sinnabakuwa abajaasi ba UPDF bano bafuna ssente mmeka kubanga naawe tugenda kutuukawo ngenda kutuusaawo awo otegeere bano abasajja babasasula ssente mmeka era zaalinnya kuva ddi zaalinnya kuva ku mmeka kati nga tetunatuuka eyo njagala nsooke nkuzeeko emabega. Mu mwezi gw'omwenda mwaka gwa 2025 ogwo guwedde September waliwo kye bayita foreign missions oba missions ez'enjawulo oba ebikwekweto eby'enjawulo naddala ebiri ebweru w'eggwanga. Waliwo ekikwekweto oba waliwo missions ezaali mu ggwanga erya South Sudan. Okusinziira ku internal sources zaalaga nti waaliwo abasirikale ba UPDF abali eyo mu 2,000 abali ba deployingiddwa mu ggwanga erya South Sudan wabula nga experience nga kye bayita payment delays era nga kigambibwa nti ssente ezo zaali zimaze n'ebbanga erisukka mu weeks era nga abasirikale kyategeereka nti abamu baleka bali frustrated baali si basanyufu nnyo olw'ekikolwa ekyo okubeera nti salale waabwe oba omusaala gwabwe gwali gutandise okuba nga gulwayo ekintu ekyali kyeraliikiriza era nga kirowoozebwa okuba kyokka olyawo abamu ku basirikale bano kibaleetera okuba nga bambi basajja battu baavu ate nga balina okusupportinga famire zaabwe ewaka gye baba baavudde wano nga bagamba in September 2025, internal sources indicated that over 2,000 UPDF soldiers deployed in South Sudan experienced payment delays lasting several weeks. Frustrated personnel expressed that the lack of payment hindered their ability to support families back home. Abasirikale bangi bambi baali frustrated nga tebamanyi kiddako nga balemereddwa n'okulemererwa oba olyawo okusupportinga famire zaabwe baali balese waka bwe baali batwalibwa mu ggwanga erya South Sudan ku bikwekweto eby'enjawulo mu ggwanga eryo. Wuliriza, waliwo kye bayita war veterans bano bannazirwanako mu mwaka gwa 2026 guno gwennyini. Reports ziraga ndooza kino kankikusomere. In early 2026, more than 5,000 veterans in Kiboga protested over unfulfilled compensation promises, claiming they felt abandoned by the government. This followed a previous period where administrative errors in bank accounts compilation led to halted payments to several veterans. Wuliriza, abamu ku baazirwanako naddala mu bitundu by'ekiboga district y'ekiboga balabwako nga beekalakaasa mu hale 2026 ng'omwaka guno gutandika. Balabibwako nga abasukka mu 5,000. Imagine abaazirwanako abali eyo mu 5,000 balabwako nga beekubira enduulu, balabwako nga beekalakaasa oba nga baprotestinga nga bagamba ekyamazima tebafuna ssente zaabwe, tebafuna nsako zaabwe, tebafuna kusuubizibwa, ebisuubizo ebyabasuubizibwa tebyatuukirizibwa. Era nga kigambibwa okuba nti kino kyaddirira ekyali kibaddewo ko gye buvuddeko nti waliwo kye bayita administrative errors bank accounts okulaba nga bakompilinga ebintu ebyenjawulo n'okusobola okusasula ssente z'abamu ku bajaasi b'eggwanga erya Uganda abaazirwanako oba olyawo n'abo abali mu service wetwogerera olunaku olwalero. Wuliriza bulungi nnyo, tukyagenda maaso. Tuli ku nsonga ya mujaasi wa ggwanga eyakubiddwa amasasi olw'okubeera nga talina 2,000 zamuttisizza. UPDF Amendment Act 2025, which commenced in June 2025, was introduced specifically to address these types of welfare issues by streamlining compensation formulas for injuries and improving the overall enumeration of soldiers. Waliwo n'etteeka eryayisibwa mu mwaka gwa 2025 ne litandika okukola nga lyali lirwanirira bino n'okulaba ng'oba olyawo bagonjoola ebintu ebifaananako bwe biti. Wuliriza, mu ggwanga erya Somalia waliwo kye bayita historical delays eri ku bajaasi abaasindikibwa mu ggwanga erya Somalia
nga bano bali wansi w'omukago gwa AMISOM oba African Mission in Somalia. Kabo nakugambye lunaku olwajjo kigambibwa okuba nti abamu ku basindikibwa mu ggwanga erya Somalia nabo babadde bafeesinga embeera y'emu, abasinga obungi sente zaabwe tebazifunira mu budde, naye amagye gaavaayo ne geegaana kino era ne bategeeza nti omukago gwa AMISOM, omukago gwa African Union, sente ezo gwali guziteekako bulungi nnyo era nga baziwa yalinga direct ku bank account z'abantu bano ab'amagye ab'eggwanga erya Uganda oba amawanga amalala gonna ababa basindikibwa mu ggwanga erya Somalia. Kakati nga kigambibwa okuba kiwaliwo n'abaali baawummuzibwa abali retired mu mwaka gwa 2024 ne 2025 nga atandika bafeesinga delays era sente bangi abamu tebaazifuna, abalala baazifuna leeti, ekintu ekyabaviirako okubeera nga sente zaabwe tebazikozesa ng'oba olyawo bwe bandyagadde kubeera nga bazikozesa. Ngezaako kutwala paka ku mujaasi w'eggye ly'eggwanga eyafudde nga lwa 2000, naye nga kigambibwa okuba ti bano bafuna sente abamu babazikozesa bubi, abamu oba tezibatuukako. Ngenda kuwa salary structure ab'amagye gye bafuna okuviira ddala kwagawuduumira amagye g'eggwanga erya Uganda, era bino bye bimu ku ebyo ebyaviirako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola message oba okusindika message eri ab'ebyokwerinda bano ng'oggyeko yabategeereza nti bannange mugenda kufunanga kakadde alina ebigambo byajjanga abagamba. Yabasisinkanako olumu nga bamutaayiza bamulemesa okugenda gye yali agenda. Asinna kusomera kiwandiiko okulaga omujaasi ono afudde, njagala nsooke nziggyewo akatambi kano. Robert Kyagulanyi Ssentamu we yalabulira abasajja bano ab'ebyokwerinda n'abagamba bannange ze emmundu ze mukwata, agamaanyi ge mulina si gyankomeredde, si bye bisembayo, waliyo akaseera akalala. Kanti kankuwa akatambi kano, ebigambo bino yabyogera ali mu campaign, njagala obiwulirize, then oluvannyuma nze gye nkunnyonnyole omujaasi engeri gye bamubyemu amasasi lwa nnusu 2000. Wuliriza. But the gun you have is $2,000. Why does the gun look better than you? That gun is a weapon of destruction, but you, a human being, a weapon of construction. A police officer should be respected. You are going to retire from the police. You should have a future when you retire. But even Wazalendo, you the soldiers, is not helping you. For all of you, I want you to think about the people like Afande Omara. Afande Omara Mumumanyi. You officers, think about people like Afande Omara and how we mistreated people and how we ended up. May his soul rest in eternal peace. We don't hold it against him. Think about people like Afande Kawesa. Think about people like Afande Chirumira. You are just a number. You don't matter. You should get a leadership that gives you dignity. Of course, that leadership will not allow you to beat people. But you need better pay, better housing, better health insurance. You deserve that. Can you emulate? You can not call it campaign. My check 1, 2. You see, my friends, don't feel bad. Don't feel bad. I know there are tens of thousands of people waiting for me at the rally. I feel terrible that they've blocked me. But I want to thank Yani. I want to thank these officers for giving me chance to talk to these officers. But I am sure each one of these ones, they have taken the message. Please silently share that message in the barracks because it is the truth. Let us vote these people out. You police officers have always voted for change. Give me your vote so that we change your lives. Eh? We can change our country. Remember, we can change this our country. And we, of course, Bihembo cannot listen because it's protecting stolen gains. But I'll tell you, my brother, in a free Uganda, you'll also be better. So we shall all be all right in a free Uganda.
It's unfortunate that you can no longer silence our voices. Now look at this brother of mine Muchibi that you're using. Kwa Muchibi omusajja omugave ne bakozesa ebikolobero ebyo yegwa okuba abantu yegwa otomera abantu ne helmet yegwa okola ebikolobero ate nga munange tubazaalibwa bwotyo. None of you is born like that. You people are good people. And for me, I don't hate you, and I encourage people not to hate you. But let us do the right thing. Can you emulate? Mubox tebajja kubeerayo. Mubox tebajja kubeerayo. Temufaayo message abantu bonna bagifuna. Era nammwe mbawa amagezi. Mukole bwe mutyo mukozese TikTok, mukozese Facebook, mukozese social media yonna. Bannayuganda bonna kati balina social media era bafuna message. They can no longer stop us. Democracy dies in the dark, but it can no longer be the dark anymore. We are all going to be free and Uganda is going to enjoy. Akati omusajja yabagamba ebigambo ng'ebyo, eyayogera ebigambo ebyo, amakage baagasalako aliira ku nsiko naye nga message erabika yali etuuse bulungi nnyo. Kakati njagala wano tutambule ffenna era njagala ebigambo bino obiwulire bulungi nnyo naddala gwe munnayuganda agoberera omukutu wa Red Zone TV. Kakati wuliriza, njagala tutambule mu kiwandiiko kino ffenna era nga ate tutambulira ddala gwampuliriza ensonga ogitegeere bulungi nnyo. Wuliriza. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga bagamba UPDF soldier shot dead over 2,000 Ugandan shillings entrance fee. Sente zino zibadde 2,000 eza siringi za Uganda. Zeziviiriddeko omujaasi w'eggwanga erya UPDF bamuyita Akugizibwe Mbaale ku myaka 35 ng'akolera eggye erya Uganda People's Defence Forces akubiddwa amasasi ne gamuttirawo just lwakuba nti abadde talina 2,000 zimuyingiza mu kifo ekibaddemu omupiira. Wuliriza. A Uganda People's Defence Forces soldier was on Sunday evening shot dead during a local football match in Kyaterekera Town Council, Kagadi District, following a dispute over a southern Ugandan shillings entrance fee. Omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces, wuliriza bulungi. Omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces ku lunaku lwa Sunday ng'ennaku za mwezi 8 omwezi guno gwennyini ogwokubiri omwaka 2026 akubiddwa amasasi mu kakuvuŋŋaana akabaddewo mu Kyaterekera Town Council, Kagadi District, luvannyuma lw'okubeera nti wabaddewo embeera y'ensasagge n'okulwanagana ku siringi 2,000 ezibadde zimuyingiza omupiira ogubadde gugenda okusambibwa mu bifo bye ngenda okugamba. Wuliriza. The Albertine Region Police spokesperson SCP Julius Alan Hakiza confirmed the incident, saying the shooting occurred on February 8th, 2026 at St. Peter's Catholic Primary School playground in Kyaterekera Town Council. Bambye bibadde mu Town Council ye Kyaterekera mu district ye Kagadi. Wuliriza. Omusirikale wa UPDF amanyiddwa nga Akugizibwe Mbaale ku myaka 35 babadde balina omupiira babaddewo omupiira ogubadde genda maaso n'okubanga gusambibwa ku kisaawe ky'essomero erimanyiddwa nga St. Peter's Catholic Primary School erisangibwa Kyaterekera Town Council mu district ye Kagadi. Nnaku za mwezi nga 6 mwezi gwa 2 omwaka 2026 omusirikale ono yagezezaako okwagala okuyingira talina ssente yaddiridde byebyo bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga kati mugenzi. The deceased has been identified by police as Akugizibwe Mbaale 35, a UPDF officer who was on leave. Eyakubiddwa amasasi omugenzi kati poliisi yakizudde mu mannya ge original nti ye Akugizibwe Mbaale era nga wa myaka 35 jasi wa UPDF mbomukadde ako yabadde ali ku liivu. Musajja wattu n'agamba eno liivu kagikozese bulungi yeetwaleko autu n'agendako ku mupiira ku kisaawe ky'essomero erimanyiddwa nga St. Peter's Catholic Church Primary School. N'agamba kangende ndabe ku mupiira nange neesanyuseemu ng'omujaasi akuuma eggwanga kubanga abadde ku liivu. Akati eyo gye byamusangidde ensasagge bayadde talina ssente n'ayagala okuyisaawo eryanyu oba kyabadde kitya y'emboozi gye tugendamu. It is alleged that the deceased attempted to enter the pitch without permission and struggled with the police officer. Nti kigambibwa oba kiteeberezebwa omugenzi ono yagezezaako okwagala okuyingira ekisaawe nga talina ssente zimuyingize 2,000 n'ayagala okuyingira obwereere kuyingira nga tasasudde
n'afuna embeera y'okulwanagana wakati we n'omusirikale wa poliisi eyabadde akuuma ku mulyango. The officer opened fire hitting akugizibwa embaale who died instantly, Hakiza said. Omwogezi wa poliisi region eno nga bwe nkugambye yakakasizza, bamuyita SP Julius Alan Hakiza, yakakasizza nti omusirikale waabwe wa poliisi omujasi yalabye omujasi talina 2,000, simanyi bano bakyali n'okwenyoma beenyoma. Omujasi wa UPDF akugizibwa embaale yabadde talina 2,000 zimuyingiza mu kisaawe, n'ayagala ayingire ku mpaka. Omusirikale n'amugamba tojja kuyingira, leeta 2,000, oli n'amugamba sizirina ate nja kuyingira. Olutalo lwavudde, omusirikale wa poliisi ye yakutte bukwasi mundu n'akomerera ebyasi ebyakutte akugizibwa embaale, bw'atyo n'afiirawo teyasambagadde namu. He added that the suspect later surrendered himself to the police and handed over the firearm. Omwogezi wa poliisi Hakiza yakakasizza era n'ategeeza eggwanga nti ono suspect oba omusirikale wa poliisi yakoze kino yeewaddeyo eri emikono gya poliisi era n'akwata n'emmundu ye n'agiwaayo n'akkiriza nti asse omuntu. A murder case has been opened at Kagadi Central Police Station under file reference KGD CRB 152/2026. Era omusango gw'obutemu gumaze okuba nga guggulwawo ku poliisi enkulu esangibwa mu disitulikiti y'e Kagadi. Reference number yeyo gye nkusomedde. In his statement, SP Hakiza noted that the suspect's name has been withheld for security reasons and the safety of the officer's family as investigations continue. Nti omwogezi wa poliisi akakasizza mu statement yagambye ekyamazima mujja kutusonyiwa amannya g'omusirikale wa poliisi eyakubye amasasi eyasoowa amagye. Mannya ge tetujja kugabawa, tusigadde tugadisclosinze, tusigadde tugakwese ebyokwerinda no ne safety y'omusirikale ono ne family ye. Nti oba oliawo singa tubabuulira omusirikale ono yaani, abantu bandirumba family ye bagituusaako obulabe. We urge the public to respect armed personnel to avoid such incidents. We shall update you as investigations unfold. Titulabula era tukubiriza abantu ba bulijjo mubeere beegendereza nnyo n'obutaggulanga lutalo ku muntu ayina mundu, kubanga oba oliawo ebinaddirira oyinza obutabyagala. Kati ng'ono amanyiddwa ng'akugizibwa embaale ye teyategedde ate nga naye w'amagye wabula ebyaddiridde kakati mugenzi agenda mu ntaana era agenda kubeera ng'aziikibwa yakubiddwa amasasi nga musirikale wa poliisi ye yakimukoze. Wuliriza bulungi nnyo. Nga bagamba nti eyewitnesses who preferred anonymity said that by the time of the incident, Mbale was dressed in civilian clothes and had gone to watch a football match between Super Lions FC and Erianda FC at St. Peter's Catholic Church Playground in Kitumba Ward. Okusinzira ku baabaddewo abasobodde okulabako bino nga bibaawo, baategeezezza nti omusirikale w'amagye amanyiddwa ng'akugizibwa embaale mukadde kano yabadde ayambadde leeya, atali mu ngoye z'amagye, tali mu ngoye zimulaga nti mujasi wa UPDF, wabula yabadde nga muntu wa bulijjo. Kakati ono yabadde ng'omuntu wa bulijjo yabadde agenze ku kisaawe eky'essomero yenkugambye erya St. Peter's Catholic Church. Essomero lino liyina ekisaawe. Kati ku kisaawe eyo babadde bategeseyo omupiira gw'ekitundu nga guli wakati wa ttiimu emanyiddwa nga Super Lions FC ne ttiimu emanyiddwa nga Lianda FC. Omusirikale ono n'agamba nange kangende neerabire ku mupiira nsobole okuba nga ngunyumiza abeewange nti nalabye omupiira mu bitundu by'e Kagadi nga bw'otegedde ensonga bwe zitwe zaatambudde. Kakati bambi teyasobodde kukomawo, yafiiriddeyo. Okusinziira ku baalabye n'agaabwe baategeeza nti yabadde mu ngoye za leeya. Era okusinziira ku baabaddewo ne balabako n'amaaso gaabwe, wuliriza. Eyewitnesses reported that spectators were required to pay 2,000 Ugandan shillings as an entrance fee. Mbale allegedly paid earlier, later stepped out to meet his mother. When he attempted to re-enter, he was asked to pay again. Wuliriza, sirikale ono si sente ze yabadde tayina, si sente ze yabadde tawaddeeyo, wabula yabadde yasasudde dda, wabula nga bw'omanyi n'afuluma agende ebweru amiitinge maama we akomewadde mu ayingire. Jukira kati ebisaawe ebimu bakusasuza naye tebakuwa lisiiti, tebakuwa kintu kyonna kiraga ti sente osasudde oba tosasudde. Kati kigambibwa okuba omusajja ono yabadde yasasudde sente naye n'afulumamu
yagenza okuddamu okwagala okuyingira, omusirikale yadde akuuma n'amugamba ssebo sikumanyi ojja kuyingira. Kati ensasage we yavudde oli awo yabadde alina okuddamu n'asasula 2,000 endala, basa ekyo n'addayo n'ataddamu kuyingira. Zibwe bwavudde omusirikale n'amuba amasasi amutiddewo. Mbale reportedly insisted that she had already paid and offered to add only 1,000 Ugandan shillings, but the organizers rejected the offer. The disagreement escalated when a police officer attached to Kyaterekera police station, who was enforcing the organizers' directive, ordered Mbale to leave the playground. Nti omusirikale ono Mbale akugizibwe yatuuse ku mulyango n'abagamba bannange nasasudde dda, kale bwe mba saasasudde kati kambongera 10,000 asula 10,000 olulala sobola okugenda maaso n'okubanga nyingira. Sajja baakiganye era ne bategeeza nti sebo tetujja kukukkiriza era tambula ove wano, ne bawa omusirikale waabwe yabadde akuuma ebiragiro tyo tomukkiriza kuyingira. Ekyaviiriddeko kubeera nga bamukubye masasi era bw'atyo n'abanga yakkiridde ezzirakomwa nga kati bwe twogerera ono mugenzi. Mbale was dressed in casual wear and I think the officer slapped him not knowing he was a fellow security officer. After the slap, Mbale became angry and attacked the officer, who then fired, ending his life. Mbale omujaso ono yabadde mu ngoye za bulijjo era tewali yabadde ategedde nti omusajja ono musirikale w'amagye. Kakati omusirikale oli yabadde akuuma yamukubye oluyi, eni w'amagye n'agamba tondabanga, kikira bano baba beezalawa, n'amugamba tujja kwambalagana. Sirikale yagenze okulaba omusajja asigenda musobola, ajjayo emmundu n'amukomerera amasasi agamutiddewo. The LC3 chairperson of Kyaterekera Town Council, Yosam Musisi, condemned the incident, describing it as violent and unprofessional. Akulira ssentebe w'eggombolola eya Kyaterekera Town Council anyiddwanga Yosam Musisi yavuddeyo n'avumirira bino era n'ategeeza nti ekyamazima kino ekikolwa kyabadde unprofessional. Tewabadde ensonga ekukubisa munno masasi n'omutta olw'ensonga ezo. Era n'agamba as a trained security officer he would have sought assistance from fellow officers and effected an arrest instead of resorting to lethal force. Nti wandibadde oyita obuyambi basirikale banna abalala oba oliawo n'oteekawo embeera ey'okulaba nga okakkanya ekyo okusinga ate okukozesa eryanyi eryo okukozesa emmundu nti olw'okuba ogirina. Confirmed that the deceased was a serving military UPDF officer who was on leave. She noted that a security meeting would be convened to address rising case of gun misuse. Yagambye tuwakakasizza bulungi nnyo nti yabadde musirikale w'amagye aga UPDF era n'ategeeza nti singa kibadde kisoboka wandibaddewo meeting ey'ebyokwerinda ekakase nti olyawo bannange abantu abalina emmundu babakomako emmundu tezibakolaki tezibayinula. Mbale's body was lying at Kagadi Central Hospital mortuary awaiting a post-mortem examination. Omulambo gwono gwabadde guteekeddwa mu kaddaako mu ddwaliro lya Sides eyo okulaba nga balinda kye bayita post-mortem examinations ogenda maaso n'okubeera nga zikozesebwa. Kakati wuliriza. Kakati nga bwe nkugambye nti ngenda kukusomera ne ku misaala gy'abantu bano otegeere ti ddala ekyamazima ssente yandibadde ebeekubisa nduulu ddala mukadde nga kano. Nga bwe nkusomedde gye bitandikidde. Kati wuliriza. Watannaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli wetuba tutaddeyo naddala ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati wuliriza naddala gwe amaze okubanga obikola ebyo byaba weggambye. Gendako ne mu comment section teekayo obubaka bwo ku komerero ya updates zino tujja ne tuyitaayitako mu bubaka obwo ne tuba nga tubusomaasoma osobola okubanga ate owulira obubaka bwo oba bwennyini bwe wasobodde okgenda mu maaso n'okubeera ng'oteekayo ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Nja kukutegeeza nti ensonga zonna zisobola okubanga zitambulira ddala ate bulungi nnyo nga bw'olyawo bwe wandizaagadde zibeere nga zitambula. Tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako byonna nga bwe weetaaga okubanga ate obifuna. Kakati wuliriza. Waliwo wano salary structure ey'amagye g'eggwanga erya Uganda. Waliwo wano n'eyabadde akyebuuza nti neddala abasirikale b'eggwanga erya Uganda bafuna ssente mmeka entuufu era ssente ezo ddala bazifuna. Kati ebyokuba nti bazifuna oba tebazifuna awo nze naawe, naye kakati njagala nkuwe bino obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Ekitongole kino eky'amagye
ekya Uganda People's Defence Forces kirina kye tuyita salary structure naddala mu eno financial year 2025-2026 kakati njagala mbikuwe. Kigambibwa zino ze ssente omusirikale wa UPDF Uganda People's Defence Forces zaateberezebwa okubanga afuna approximately zino namba zengenda okuwa nja kugattirako akagambo approximately nkugambe nti ssente ziri around there sizankomeredde kubanga ebyenkomeredde birina kufulumira ku official pages oba official platforms ekitongole kya Uganda People's Defence Forces naye nze nja kukuwa bino obirenga obitegeera bulungi nnyo. Wuliriza otegeera omujaasi wo oba owooluganda lwo nga mujaasi afuna ssente mmeka. Okuviira ddala ku ddaala erisemba waggulu erya CDF oba Chief of Defence Forces wano bandaga gyafuna obukadde 15 n'emitwalo 40 15,400,000 Ugandan shillings sente zafuna buli mwezi. Tekuli allowance wabula enhanced monthly salary, tekuli allowance, tekuli na bintu birala byonna wabula salary yekka. Jeno omuntu ng'ali ku ddala lya jeno afuna obukadde 15 million Ugandan shillings oli afuna 15 n'emitwalo 4 onafuna 15. Kati ekyokulabirako jeno Muhoozi Rugaba okusinzira ku bino aba afuna obukadde 15 n'emitwalo 4 wabula omuntu addakaawo ng'ali ku ddala lya jeno aba afuna obukadde 15 kitegeeza yawulo ya mitwalo 4 gokka gamusingako oba oliawo. Lieutenant General abeera ku ddala erya Lieutenant General afuna obukadde 13 n'emitwalo 67 n'enkumi 5,939. Lieutenant General addakaawo. Eddala eriddako ye Major General. Lieutenant General ali waggulu wa Major General. General CDF yabeera waggulu, General naddakaawo, Lieutenant General naddakaawo, Major General naddako. Kati Major General afuna obukadde 12 n'emitwalo 21 n'ennusu 659. Eddala eriddako ye Brigadier. Brigadier afune million 10 n'emitwalo 71 n'ennusu 115. Awo ne kuddako Kano oba koloneri. Kano mu ggwanga lya Uganda mu maje okusinzira ku bino approximately afuna obukadde 5 n'emitwalo 22 mu 14,991 siringi za Uganda. Then Lieutenant Kano oli abadde Kano kakati ono Lieutenant Kano uliriza. Lieutenant Kano agambibwa okuba nti afune million 2 n'emitwalo 88 n'enkumi 3,413 za siringi za Uganda approximately. Kaputeni afuna million 2 n'emitwalo 736 mu siringi 333 nono nga zalinyisibwa okuva ku mitwalo 84 n'enkumi 5,638 kaputeni ze yali afuna gye buvuddeko. Sente zino wano bandaga nti zalinyisibwa. Major naye baamulinyisa. Kaputeni Major kaputeni afune million 2 n'emitwalo 736 mu 333 eza Uganda. Then Major afune million 2 n'emitwalo 66 n'enkumi 2 mu 345 siringi z'eggwanga erya Uganda. Lieutenant yali afune emitwalo 7,259 afune million 2 emitwalo 48 ne siringi 606 eza siringi za Uganda. Second Lieutenant afune million 2 emitwalo 38 n'enkumi 4 mu siringi 47 nezize zaalinya okuva ku mitwalo 61 n'enkumi 3,669. Warrant Officer 1 oba WO1 afune million 2 n'emitwalo 9 mu 608 eza siringi za Uganda. Ezo nazo zaalinyisibwa okuva mitwalo 59 mu 1715. Warrant Officer 1 woli gwe nkulaze. Kakati waliwo Warrant Officer 2 oba WO2 afune million 1 n'emitwalo 85 mu 6 mu siringi 445 za Uganda zaalinyisibwa okuva ku mitwalo 57 n'enkumi 432. Kakati afune million 1 n'emitwalo 85 mu 6 mu nnusu 445 approximately. Iriza Staff Sergeant yali afuna emitwalo 52 n'enkumi 387 afuna million 1 n'emitwalo 59 mu 7 mu 852 siringi za Uganda approximately. Sergeant
oli abadde staff sergeant kati ono sergeant agambibwa okuba nti afune $1,338 n'ennusu 7,992 eza siringi za Uganda ezaava ku $5,100 n'N4,175. Kopolo afune $1,017,000 n'N17,000 n'ennusu 848. Ono yali afune $5,000,454. Lance Kopolo oli Kopolo ono Lance Kopolo afune $1,000,000 n'ennusu 3 ne siringi 25. Ono yali afuna gye buvuddeko $49,912 approximately eza siringi za Uganda. Private era nga gwensembyayo agambibwa okuba nti afuna $82,000 n'ennusu 8,426 eyali afuna $48,552,709. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabasuubiza nti mugenda kufuna nga kakadde buli muntu yenna okutandikira ku ddaala erisookerwako. Wano bandaga private in bracket PTE afuna $82,000 kitegeeza sente ezaali zibasuubiziddwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oli awo tebannaba kubanga bazituukako ne wetwogerera olunaku olwaleero gwampuliriza. Kakati ensonga bweti bwegenda maaso n'okubeera nga etambula tukyagenda maaso n'okubanga tubikutuusaako. Kakati zino sente oba nene embeera etubaddeko eyaddire in payments tekoma mu kitongole ky'amagye kyokka wabula n'ebitongole ebirala omuli n'ekitongole ekya Uganda Police Force. N'ekitongole kino nakyo njagala tukikwateko akatonotono nga sinnaba kubanga mpunzika. Mu kitongole kino ekya Uganda Police bo bennyini balina emirimu gye bakola oli awo y'okuddukanya eggwanga. Ekitongole kino ekyakulirwako Martin Okoth Ochola era we yabeererawo waliwo ebyafuluma byengenda okubanga nkuwako ebitonotono nabyo tubeere nga tubitegera bulungi nnyo ku guno gwa Red Zone TV naddala gwatambudde naffe okuva gye twatandikidde. Oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'oba nga tosigalira mabega. Kakati wuliriza njagala tugendeko ne ku kitongole ekya police nga tetunaba kubanga tuva ku nsonga zino. Wulira kigambibwa nti mu kitongole kino nakyo mubaddemu delays mu kusasula payments z'abakozi. Yogera ku bakozi basirikale aba Uganda Police Force. Kasinnakuwa salary structure yaabwe nabo banayo ngenda jikuwaako. Yagala nkuwe kye bayita reports ezavaayo aziraga delays mu kusasula abasirikale bano. Recent reports in early 2026 indicate that Uganda Police Force officers and other civil servants are experiencing salary delays due to technical and administrative transitions. Kigambibwa nti waliwo reports eziraga era ezirambika nti waliwo okudireyinga. Waliwo abasirikale abatafuna sente zaabwe mu budde olw'ensonga eziri technical n'ensonga eziri administrative era mu nsonga za transitions. Wuliriza nga tuli ku current status mu mwezi gw'okubiri guno gwennyini mwenkoledde video eno 2026 gena kuza mwezi 2 omwezi ogwokubiri guno gwennyini mwaka 2026 abamu ku officials mu government baalangirira bategera nti waliwo ddire saala gy'abasirikale ba poliisi wamu n'abasomesa era mbu bano baali babitegeka okubanga bibeera settled by Monday ennaku z'omwezi nga 9 lwe lunaku olwajjo omwaka 2026. Ezimu ku nsonga eziviiriddeko delays muno wuliriza abagamba nti the primary cause for the ongoing delays is the phased migration from the integrated personnel and the payroll system IPPS to the newer human capital management HCM system. Nga bagamba ezimu ku nsonga eziviiriddeko ddire oba okulwawo okusasula emisaala gy'abasirikale na abamu ku public servants abalala kwe ku migrating nga kwegamba ebitongole biri mu kukyusa system we basasulira oba mwe bamanagingira abakozi bano. Waliwo system amayiddwa nga integrated personnel and payment system IPPS. Eyo system kwe babadde babasasulira kwe babadde babamanagingira yakyusiddwa era bavudde mu system eyo ne badda ku system emanyiddwa nga human capital management system HCM. Kati gye bagenda okuddako okubeera nga bamanaginga abakozi era nga kigambibwa nti abantu ebitundu nga 5 ku buli 100
by experience oba bafeesinze okulwawo okufuna omusaala gwabwe nange ekizibu kivudde ku nsonga eno. Abamu ku bo n'amanya gaabwe gabadde tegannaba kubeera captured okuyingizibwa mu system eyo empya oba oliawo nga kyekibaviiriddeko okubeera ng'omusaala gwabwe emisaala gyabwe girwawo kubanga gifunibwa. N'ensonga ya budget allocation for the 2026-2027 financial year, ekitongole kya Uganda Police kigambye okuba nti kyasaba obuwumbi 550 nga bwakusasula misolo 550 billion Uganda shillings nga za kusasula misolo. Era ne bateekayo addition with an additional obuwumbi 28 28.016 billion Uganda shillings specifically to cover salaries for 10,000 newly recruited officers. Nti kati waliwo bali omutwalo ogw'abasirikale abapya aba ebaali ku lutinga gye buvuddeko nti nabo bennyini omusaala gwabwe sente ezo baasaba obuwumbi 28 bubeere nga bubaweebwa basobole okukavalinga emisaala gyabo abapya abaali bamaze okuba nga bayingizibwa mu kitongole kino ekya poliisi. Kati wuliriza, njagala na wano tugendeko ku misaala abasirikale aba poliisi eggwanga erya Uganda gwampuliriza gye bagenda maaso n'okubeera nga bafuna nawo otegeerewo bulungi nnyo ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bubaya sana nnyo. Kakati njagala na kino nakyo tubeere nga tukiyitamu gwampuliriza. Uganda Police Force UPF salary structure for 2025-2026 financial year features a significant increases for senior leadership and modest adjustments for lower ranking officers. These changes are part of a phased government plan to address wage disparities across the public service. Waliwo okwongezebwamu musaala naddala mu kitongole kino ekya poliisi. Gavumenti mbu egezaako okulaba ejjawo ensonga y'emisaala abadde bafuna emisaala emitono n'ebintu ebirala nga wobiwulidde era nga bwengenda okugenda maaso n'okubeera nga mbikutuukaako otegeere bulungi nnyo. Ekitongole ekya poliisi kigambibwa okuba tikiri mu kaweefube obw'okulaba nga oba gavumenti eri mu kaweefube okulaba nga bongeza omusaala gwa basirikale ba poliisi. Era nange wano nenjagala nzije mbeere nga ate mbikutuusaako. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna mu nsonga nga zino. Wuliriza, njagala salale zino tuziyitemu bulungi nnyo kuviira ddala ku ddaala erisookerwako waggulu eri. Okusinziira ku reports oba okusinziira ku sources ez'enjawulo ze tulina wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ze twetaaga okuba nga ate otegeera bulungi nnyo. Okusinziira ku sources ezeesigika bandaga nti ekitongole kya Uganda Police Force, ekitongole ekikuuma ddembe nga kikulemberwa IGP Abbas Byakagaba, njagala kuwa ku salary structure bafuna ssente mmeka okuviira ddala ku mukulu akulira ekitongole kino okutuuka ku asemba wansi otegere bulungi nnyo bano ssente mmeka ze bagenda maaso n'okubanga bafuna in relation ku ssente His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yali yabasuubiza nti singa bayingira Uganda empya nga ye mukulembeze wa Uganda empya eyo buli musirikale yenna ow'ebyokwerinda yali wakutandikira ku kakadde kamu akasiringi za Uganda ze yali alina okubanga agenda maaso n'okubanga afuna. Kakati wano bafuna mmeka tulabe, era njagala ogende mu comment section yawo atulaba ku TikTok atulaba ku mikutu egy'enjawulo kwe tusinzira okubanga tukutuusaako bino kirirawo wonna wonna wootulabira mu comment section obiteekemu ogambe nti ezo ssente zibamala oba oliawo eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze zaali zisinga obungi. Kakati wuliriza, salary structure ey'abasirikale mu kitongole kya Uganda Police Force okuviira ddala ku ddaala lya Inspector General of Police IGP amanyiddwa nga Abbas Byakagaba paka ku mujaasi oba paka ku musirikale wa police asembayo. Senjagala okubanga nkuwa tubeere nga tutambula. Wuliriza bulungi nnyo, ensonga etambule bulungi nnyo. Salary structure oba omusaala abasirikale ba poliisi gwe bafuna mu kitongole kya Uganda Police Force okuviira ddala ku ddaala erisemba waggulu erya IGP nga mu kifo ekyo mulimu Abbas Byakagaba paka ku ddaala erisembayo bafuna ssente ze zino. Ssente zino ziteeberezebwa okubeera nga ze bafuna ng'omusaala bwe tutuukidde mu mwaka gwa 2026. IGP oba Inspector General of Police afuna obukadde 15 n'emitwalo 4 15.4 million Uganda shillings approximately. Deputy we oba omumyuka we Deputy Inspector General of Police DIGP afuna obukadde 15 n'emitwalo 4 kitegeeza bafuna ssente ze zimu
IGP n'omumyuka we bafuna sente zezimu ze bateeka mu nsawo buli mwezi nga guweddeko. Assistant Inspector General of Police banjawulo bano waliwo Deputy IGP ne wabawo ne Assistant IGP. Ebyo tujja kujjayo eyo tubikunnyonnyole. Ono afuna $12,750,000 era nga sente zino zaalinnyisibwa okuva ku $7,800,000 approximately ze yali afuna Assistant IGP. Kakati afuna $12,750,000 $12.75 million Ghanaian shillings. Assistant IGP sente zaafuna mu ggwanga erya Uganda mu kitongole ekya Uganda Police Force. Senior Commissioner of Police SCP afuna obukadde 12,750,000 era naye $17.75 million Ugandan shillings. Commissioner of Police afuna obukadde 12,750,000 bano bafuna salary y'omu buli mwezi nga guweddeko. Netugenda ku bifo wano ebiddako mid level and junior officer salaries buli mwezi monthly. Uliriza kigambibwa nti while senior ranks so substantial jumps, lower ranks received smaller increments. Wali waggulu nkugambye nti abamu sente zaalinnyisibwa kati ekyokulabirako ng'ekya Assistant Inspector General of Police yali afuna wakati w'obukadde 7 n'obukadde 8 sente ne bazirinnyisa paka ku bukadde 12 wansi w'ekitongole ekya Uganda Police Force. Kakati bagamba nti ziri ranks eza waggulu bo baabalinnyisa nga sente zirinnya nnyo okuva ku bukadde 7 paka ku bukadde 12 kitegeeza ennyongeza yali ya bukadde 5 bwe bayongera mu musaala gwe. Kakati ate kigambibwa nti bano abali mu madaala aga wansi kyoyinza okuyita mid level oba junior officer salaries zo increments ze baafuna oba ennyongeza ze baafuna mu misaala gyabwe zaali ntono si nnyingi nga wali era nazo njagala tuziyiteeyitemu. Wano waliwo Assistant Commissioner SCP w'ekitongole ekya Uganda Police Force afuna we twogerera $3,800,000 era nga zino zaalinnya okuva ku $1,600,000. 3.8 million Ghanaian shillings zaafuna Assistant Commissioner of Police Uganda Police Force. Superintendent of Police SCP buli gw'owulira omusirikale nga basoosa ekigambo SCP oyo abeera Superintendent of Police afuna akakadde kamu $900,000. Afuna $2,210,000 nga gye buvuddeko yali afuna akakadde kamu $900,000. Kakati afuna $2,210,000 2.1 million Ugandan shillings. Omumyuka we oba Assistant Superintendent of Police ASP ono bwenjogerera nga afuna akakadde kamu $7,000 1.7 million Ugandan shillings buli mwezi nga guweddeko. Wabula gye buvuddeko yali afuna akakadde kamu $5,000 eja siringi za Uganda. Inspector of Police IP approximately agambibwa okuba nti afuna sente ziri awo mu kakadde akamu $24,000 1.24 million Ugandan shillings buli mwezi nga guweddeko. Sergeant afuna $7,100 664 eza siringi za Uganda ezo nga nazo bazirinnyisa okuva ku $665,553 oyo Sergeant. Kopolo wansi w'ekitongole ekya Uganda Police Force afuna $66,500 $65,553 mbadde sookeza. Afuna $66,553 zino zaalinnya kuva ku $60,899 kitegeeza baamulinnyisa $6,000 giringa 6. Police Constable mubajjukira abo ba Police Constable afuna we twogerera $2,2,185 approximately era nga zino zigambibwa okuba nti zaalinnyibwa zayongezebwa okuva ku $5,836,666. Special Police Constable SPC wenjogerera sente ze ziteeberezebwa okuba era ngono y'omu ku abasembayo funa entono $4,600,000 approximately. Nakugambye bino byenkuwa si byankomeredde, bino byenkuwa sente si zankomeredde kubanga ezenkomeredde zirina kufulumizibwa official platforms ez'ekitongole ekyo kyennyini waggulu kyenkugambyeko. Kakati ebyo byenkuwa
ziba reports ezijja okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kakati wuliriza bulungi nnyo ensonga eberenga ate etambulira ddala bubaya sana nnyo gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV. Bano abasirikale His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabasuubiza nti buli musirikale wa poliisi oba ow'amagye ajja kutandikiranga ku kakadde kamu naye no tuwuliddeyo n'afunaanamu omukaaga. Kyokka bano bawuliddwako emirundi mingi nnyo nga bebyo tobibabuulira, bo bagenda mu maaso n'okubeera nga bakuutira akadingidi Jeno Yoweri Kaguta Museveni oba ssente bafuna ntono oba tezijjira na mbudde waliwo ziddire bo tebaagala kumanya. Nkunga buli awulira nga yandyagadde eggwanga lino Uganda ligende mu maaso nga tekuliiko nti oba kino ajje mu NRM batule ne muzeeyi bakwatagane eggwanga lyaffe litambule ligende mu maaso. Ku saidi yaabwe nze ku saidi eyange mba ndaba balimba kubanga amalwaliro agakoleddwa weegali agazimbiddwa enguudo zikoleddwa mu kibuga ekibuga kiraga nti kibuga nze okusinzira nga bwe nkiraba siganye oluusi wabeerawo obumulumulu obulimu neera ku luutu eno era bw'aba akomyewo ajja butereeza. Ekituleese wano tubadde tuli mu kushutinga luyimba lwa NRM nga NRM ku bintu byekoze tetwetaagisa kubanga ate byonooneka ate tudde mu byayita. Oluyimba luno lwaki nalukoze nga ndaba abantu aba opposition abali ebbali nga ngezaako okubayita bajje beegatte ku NRM ekibiina kino eky'amaanyi abantu bonna kye balimu era ekiri mu buyinza tusobole okubanga eggwanga lyaffe tulitwala mu maanyi mu byokukola mu NRM ebintu byekoze bingi, amalwaliro gakoze, enguudo ezikoze, abantu abaana basoma bulungi, abantu emirimu gyabwe bagikola. Era oluyimba luno ekyalusuumiza nti Saviour Museveni okuva lwe yajja mu NRM eyo ewonyezza abantu bangi, yagema abaana polio, endwadde nyingi zizze ne corona ze, neera muzeeyi n'asobola okutukuuma. Oyo abeera Saviour. Bwe mbasi muyise muganda wa Yesu namuyitaani si kya ssente olw'ensonga nti nange ebikolebwa mbiraba. Obulwadde buubuno obuzze naye agezezzaako tukugira abamutugaana neera n'agezaako n'akwatisa kubanga ensi nnyingi abantu bafudde bangi naye Uganda gwe girabe. Ekitegeeza oyo Saviour waffe mu buli kimu. Ekyo tekisoboka kubanga era nange ndi muntu mukulu mbiraba ebikoleddwa. Uganda ebintu ebikoleddwa mu bingi ne bajjajjaffe bye batunyumiza ebyaliwo buli ebiseera biri mu biseera biri ebyayita byali bingi ate nga tetwetaaga kubiddamu, tutambuza Uganda gitwala waggulu. Omusirikale naye alina omusaayi ng'omuntu era omusirikale asobola okulaba ekituufu n'ekikyamu n'agamba wano wooli wakyamu wano wooli watuufu. Kalowoozo ke nnina eri aba opposition abawagira muzeeyi abamukuba bajjeyo n'abalala abasigaddeyo eri bonna bajje twegatte wamu. Ke kalowoozo ko kabaveeyo bajje batuule ne muzeeyi balabe ebitatambudde bulungi bamugambe muzeeyi kino tekitambudde bulungi kitereere, muzeeyi kino kibulamu kitereere. Bamukubira n'akayimba kakati bo tobabuulira oba wabasuubiza akakadde kamu okutandika omujaasa atandikirwako ebisigadde tebaagala kumanya. Omukoli ku gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna. Atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Mpita ayitako mu bubaka bw'ensanga mu comment section bwe muba mwataddeyo newankubadde obudde tuba tetubulina. Mpita ayitako waakiri mu mannya Alice Skin webale kubanga kwoli omukutu ogwa Red Zone TV message yatuuse Damalala webale nayo kubanga ogoberera Anisha Husina nga bulijjo bannange. Anisha Husina neyanziza nnyo kubanga ojjanga mu comment section wakiri n'otubuuzaako olumu n'otusiima mulimu gwe tugenda mu maaso n'okubanga tukola newankubadde nga mmwe abagoberera ate mmwe musinga otuzaamu amaanyi kyemukola kya mutawaana nnyo. Anita Gloria webale kubanga kwoli n'agamba Uganda is bleeding. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira omukutu ogwa Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo. Nachi Soyi Janati nawe bali kubanga kwoli
ate ensonga eyongera ogenda maaso n'okubanga egguka. Luwanga Charles nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse ono bamuyise Namuzibwa Merida nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Sise Kivumbi we bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse. Christine Narutaya nga bulijjo we bali kubanga ogoberera omukutu gwa Region TV. Anita Gloria we bali kubanga obeerangako. Kiza Joseph Mugaba nawe bali kubanga kwoli ku mukutu gwa Region TV muganda nga yona gyosinzira okubanga gyolabira. Nantongo Rita nawe bali kubanga gyoli message yatuuse. Peace Can message yatuuse we bali kubanga kwoli. Okumu Fabian nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Nambi Brenda we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse. Ano bamuyise ani erinnya zibuzibu eryo. Sara Kiwanuka nawe bali kubanga kwoli ayogera kuba protecting against zaabwe. Bikirwa je nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Jowiram mwe bali kubanga kwoli message yatuuse. Isaac Sanga we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse. Nakamya we bali kubanga ogoberera. Jagwe Muhammad message yatuuse. Zaina Muina message yatuuse. Ayubu message yatuuse. Juliet we bali kubanga kwoli. Bale Bernard we bali kubanga kwoli. Senono Ali nga bulijjo. Senono Ali gwomu kubasinga okujja wano ku mukutu wa Region TV munange kyokola kya mutawana nnyo. Samali Wampamba nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Galabuzi Abubeka nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira we bali kubanga ogoberera. Kyosimire Keremensia nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Ono bamwise babiri Bena nawe bali kubanga kwoli. Aisha Niwamanya message yatuuse. Mwesige Lawrence message yatuuse bali kubanga ogoberera. Kobusinje Jovia nawe bali kubanga kwoli agamba bajja kukiwulira. Hotifire message yatuuse. Mpuuga Wilbert we bali kubanga kwoli. Mpuuga Wilbert ansubira oli bulungi nnyo. Wanga Godfrey nga bulijjo we bali kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga olaba omukutu gwa Region TV. Rashida nawe bali kubanga kwoli. Adama Kyosimire Keremensia ono Sauda Nantanda we bali kubanga nawe kwoli. Afero Donozio we bali kubanga ogoberera. Alice Kin we bali kubanga kwoli. Babiri Bena we bali kubanga kwoli. Sango Ronald message yatuuse. Juliet Christensen we bali kubanga ogoberera message yatuuse. Margaret Nalweiso we bali kubanga kwoli. Komushana Rahuma nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Nambi Brenda message yatuuse. Aniona Nachimuli Rose we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse. Mami wange Mama Kevin Sweet Zirandi we bali kubanga kwoli munange message yatuuse. We bali kujja mu comment section noteekayo obubaka bwo ku nsonga ze tuba tutadde yawo. Christine Narutayo bali kubanga kwoli message yatuuse. Ahmed Naswagi message yatuuse. Olive message yatuuse. Namakola Phoebe message yatuuse bali kubanga kwoli. Sylvia Sera message yatuuse. Ono bamuyise Juliet Naka message yatuuse. Ayogera kuba protecting against Salongo Deo we bali kubanga kwoli message yatuuse. Ivan Atonjire message yatuuse. Katusime Emirin message yatuuse. Aisha Husina message yatuuse. Nakawesi Fatuma message yatuuse. Ne mami wange Mama Kevin okupe Switzerland message endala nayo nebanga yatuuse. We bali kubanga ogoberera omukutu gwa Region TV najyo osinzira okubanga gyotulabira gwe wenna akyatambula naffe ku mukutu guno kyokola kya mutawana nnyo. Tukyalina mawulire mangi nnyo. Waliwo ebyama ebizuuse ku nsonga za His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo ebigambibwa kuba nti abasajja bamanyi ali Tanzania era mbu bayinza okuba bagenda kuyungula sinakindi nga bayungudde dda okulaba nga bateega batayiza Tanzania yonna okulaba nga just in case bw'abanga ayitidde eyo abeere nga tasobola kubeera nga asomoka side eyo ensonga zibeere nga zitambula. Story yongera gikuleetera gwe sigala ku mukutu gwa Region TV woolabira notification yonna esukka ku eno video ye story gyenzizaako ogenda kubanga ogafuna okuba side eyo ensonga zibeere nga zitambulira ddala. Tuwuliziganye